okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abantu ba Katonda baagalwa, mbalamusizza mu Yesu Kristo Mukama waffe. Agulumizibwe Mukama Katonda atusaasidde okutuusa kaakano nga tukyali balamu. Njagala okumwebaza olw'okutuwa obulamu, olw'okutulabirira. Sinakindi n'okumwebaza olw'okuba yatuyita mu kukkiriza. Bwe otunuulira abantu be wabeeranga nabo ggwe eyakkiriza n'ojja mu kanisa, temuli kyekimu. Katonda yatufuula ab'omuwendo, era njagala kumwebaza nti essaawa eno ayagadde tugabanire wamu ekigambo kya Katonda. Amannya nze Mukadde Lawrence Kateregga nga mpeerereza mu kanisa eya Kireka Hill Conference Church, era nze agenda okugabanira wamu nammwe ebyokuyiga olwaleero luno. Nsaba Katonda akubeere era weeyongere okukoona ku munno akyali bize, basembere kumpi tugabanire wamu ebyokuyiga bino. Ekyokuyiga kyaffe olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti okuyita okw'okudda obujja n'okuweereza. Okuyita okw'okudda obujja n'okuweereza. Bwe tusoma mu kitabo kyakubikulirwa essuula ey'okusatu olunyiriri olw'okubiri wamu n'olwokuna, tusanga ebigambo bino nti tunula onyweze ebisigaddeyo ebyali bigenda okufa, kubanga saalaba ku bikolwa byo ekyatuukirira mu maaso ga Katonda wange. Kale jjukira bwe waweebwa ne bwe wawulira, okwate weenenye. Kale bw'otalitunula ndijja ng'omubbi, so tolimanya ssaawa gye ndigiramu gy'oli. Kubikulirwa 3 olw'okubiri awamu n'olwokusatu. Abakkiriza ab'ekkanisa y'e Saadi, okufaananira ddala abazza b'ekkanisa obujja eby'emyaka si mingi ebiyise, oluvannyuma nga Luther amaze okuwandiika ekiwandiiko kye eky'ensonga 95, baali mu kiseera eky'obulabe. Kituufu baali bazudde ekintu ekirungi, Masiya ayitibwa Yesu, wabula ebikolwa byabwe byali tebituukiridde mu maaso ge. Abakkiriza mu biseera eby'ekkanisa eno eyogerwako ey'omu Saadi, waasitukawo abazza b'ekkanisa obujja. Abazza b'ekkanisa obujja bano baali tebatuukiridde, naye mu biseera ebyo baakola ekintu ekirungi, ne bazza obujja ekkanisa. Bw'otunula ekyokuyiga kigenda mu maaso n'okugamba nti obuzibu bwa Saadi bwali bwa kikula ki? Wano tetuweebwa kalonda yenna mu butongole, wabula tutegeeza nti ekkanisa eno yali mu tulo otw'ebyomwoyo ng'efuluuta ekigambo ky'Oluyonaani ekivuunulwa tunula kiri nti ginomai, ekitegeeza zuukuka. Ensonga eri nti eno y'ekkanisa eyabongoota. Ebigambo bya Yesu wano bigenderera kugisisimula eve mu tulo. Weetegereze, omulokozi yagamba nti abakkiriza b'e Saadi balina okujjukira bye baweebwa ffe, bye baawulira, bye balaba, ebyava mu kubeera mu bwakabaka bwe baalimu kaakano. Ku byonna ebirina okubaawo balina okuzuukuka okuva mu kwebaka okw'ebyomwoyo
bajjukire bye baayiga. Okunyweza n'okwenenya y'ensonga enkulu. Mwekwate ku bye mwayiga, mmwe abantu b'e Saadi. Bwe njogera Saadi, teekawo ekkanisa y'ewammwe. Mwenenye ebibi byammwe, naddala obugayaavu mu by'omwoyo. Mufunze kuno kwe kuyita abakristaayo abasinga obungi leero kwe beetaaga nga okudda obujja n'okwetereeza. Tunula ofune okudda obujja mu mitima gyaffe, n'okubeeranga mu bulamu obw'okwetereeza mu nneeyisa, okwewongayo eri enjiri. Leero abantu ba Katonda bajjukizibwa okuddamu n'okukoleeza okukkiriza kwabwe n'ebigambo bino eby'edda. Tunula. Waliwo okulabula. Bw'otalitunula, Yesu alijja ng'omubbi gy'oli. Ekyo kyalimu amakulu ag'enjawulo eri abakkiriza ab'e Saadi. Abalabe baali bawambye ekibuga emirundi ebiri nga basinziira ku bunafu bw'okwekuuma. Abakkiriza leero basaanye okufaayo okwewala obulabe bwe bumu. Katonda omutukuvu tusobozese okutunula eri okuyitako. Wetegereze ekyokuyiga kino, okuyita okw'okudda obujja n'okuweereza. Ekyokuyiga kitulaze bulungi era kitulaga bulungi, omwagalwa, nti ekkanisa yeebaka, neeva mu kwebaka n'efuluuta, neegayaala mu by'omwoyo n'eddirira, nedda emabega. Naye Katonda yeebazibwe nti yasitulawo abazza b'ekkanisa obujja, nga bw'azaakola ku buli mulembe ng'ekkanisa ye agikuuma agirabirira. Yasitulawo abazza b'ekkanisa obujja, ne bajja n'obubaka obugamba nti tunula onyweze ebisigaddeyo ebyali bigenda okufa, kubanga saalaba bikolwa byo ebyatuukirira mu maaso ga Katonda wange. Kale jjukira bwe waweebwa ne bwe wawulira, okwate weenenye. Kale bw'otalitunula, ndijja ng'omubbi, so tolimanya ssaawa gye ndigiramu gy'oli. Ku Bikulu 3:2-4. Buno bubaka buzuukusa abakristaayo ababongoota. Okubongoota kwe kubeera nga okubongoota kw'ebyomwoyo kwe kubeera nga tofaayo ku by'obuweereza, tofaayo ku mmeeme eyo by'omwoyo. Ekigambo kya Katonda tekiyigibwa waka, tokuŋŋaana wamu n'abooluganda ng'ekkanisa, kwe kubanga tokyayiga byawandiikibwa, kwe kubanga totendereza Katonda ne mu makaago n'ennyimba n'ekitabo ky'ennyimba oba n'ebitabo by'ennyimba za Kristo tebiriiyo, kabe kasinge gye biri naye tebikwatibwako. Ebyokuyiga nga leeso n'akasimuka nga tebiyigibwa. Okwo kwe kwebaka okw'ebyomwoyo. Kati Katonda kyava atuzuukusa, atusimule mu tulo, atuzze bujja. Katonda waffe atwagala nnyo ekyenkanidde awo nga bwe yayagala ekkanisa y'e Saadi. Naffe olwaleero okuyita mu kyokuyiga kino ekigamba kwotene nti okubikkulirwa lunyiriri ku lunyiriri. Katonda atuzuukusa. Katonda akuzuukusa mwannyinaze. Katonda akuzuukusa ssebo. Ngamba ggwe ekkanisa eyo teekawo mu kifo ky'olimu. Katonda atuzuukusa. Abantu beebaka mu bintu bingi, ne mu by'obuweereza ne ku kkanisa. Katonda azuukuse ekkanisa ye aga nti mwenenye ate mwekwate ku kukkiriza.
mwekwate ku by'omwoyo. Katonda awunzika agamba nti bw'otalitunula bw'otalyenenya bwe mutaafeeyo ku by'omwoyo bwe tutaafeeyo ku by'okukkiriza bwe tutaafeeyo ku by'okwiga bino eby'omwoyo agambye nti alijjanga omubbi era tetulimanya ssaawa kwalijjiramu. Ate mujjukira baagalwa enkomerero etuuse anaatera okulabika ku biro eby'eggulu nga bw'agamba mu Kubikkuliro 1:7 nti laba ajja n'ebire na buli liiso limulaba. Tulirabira awo nga azze omwagalwa waffe. Naye abaagalwa okusaba kwange kubeere nti ekimuleeta mujjukire kunona abakkiriza kunona abaagalwa be naye agenda kunona abeeteeseteese. Ekyokwiga kiri nti kyembuuza weeteeseteese okumusinkana nga ajja ku bire. Abalabe baakutuwamba kutuva eruuyi n'eruuyi naye bwe tunaabeera mu kutunula nga twetegese nnyo mu lulimi olw'ekisirikale nga bakozesa ekigambo nti nga tuli alaati mu kigambo kya Katonda, tuli alaati mu kutendeeza Katonda, tuli alaati mu kuyiga okwa buli kimu. Katonda ajja kutukuumira mu kukkiriza kwaffe era Yesu ajja kudda atusange nga tuli bulindaala nga tetuliiko kamogo yadde olufunyiro atwale mu bwakabaka bwe. Ekyokusaba ekyokuyiga kyaffe omwagalwa kinsaba kituyambe kino ffe okusobola okwetegeka ewaffe ekireka Hill Conference Church tubeera n'okuyiga kati saawa eno ya Stewardship Week. Okay? Week 2 tuli mu byakuyiga naye bameka abalabikidde mu byokuyiga ebyo. Omwaka guno gwonna gubaddemu ebyokuyiga ebyenjawulo era gukyalimu ebyokuyiga ebyenjawulo. Bw'oggyeko ebyokuyiga ebituweerezebwa okuva waggulu nga bwe tuli mu bya stewardship kaakano waliwo ekkanisa zonna enteekateeka zitebeera n'okusaba. Abamu bakuŋŋaana Tuesday Friday wakati mu wiiki, abalala Wednesday Friday, ffe waffe ebeera Tuesday Friday. Ku Friday twaniriza Mukama wa Sabbiiti, tukuŋŋaana nga Sabbiiti egenda kutuuka ne tusinkana mu kanisa ne tutendereza Katonda. Ku buli Sabbiiti abantu zina kuba ssaawa 2:2 nga bali mu kutendereza Katonda ng'ekkanisa ekubyeko. Okwo kwe kutunula okubeera nga buli kaseera mu by'omwoyo tokwebera, buli event eriwo mw'oli, buli kuyiga okuliwo mw'oli. Abamu tulina ebyokuyiga ebyenjawulo mu makanisa ag'enjawulo, abamu tulina essuula ze twateekawo ze tuyiga ez'enjawulo, abalala tulina ebitabo bye tusoma mu bitabo byaffe eby'ekkanisa, ate mu maka tulina essuula ez'enjawulo ze tusoma, tulina n'ebyokuyiga bino ng'obusimuka. Olw'ekyo okukoowoola kuli nti wenyigire mu buli kyakuyiga kyonna ekibeera mu kanisa n'ekirabikira mu kanisa y'ewammwe. Kanisa eno ey'Essaadi yazuukusibwa era n'abamu tebaazuukuka naye abamu abaasigalawo baazuukuka. N'ebyokuyiga bino Katonda abiweereza ne mu biseera bino bya leero abitutumira atusindikira ebyokuyiga bino bituyambe okuzuukuka, bituyambe okudda obujja. Katonda ayagala tubeere bulindaala atuke okutunona nga tukoze omulimu. Waliwo enteekateeka ezo Katonda ng'atuma okubuulira enjiri. Ebyo byonna kitegeeza kutunula kubanga ekkanisa eno eyina ekiruubirirwa. Eyina ekiruubirirwa kyewaliise mission mu Lungereza. Mission yaffe oba ekiruubirirwa kyaffe kyakufuula amawanga gonna abayigirizwa. Okufuulira Yesu Kristo amawanga gonna abayigirizwa, tubaleete gy'ali bafuke abayigirizwa be nga tubabuulira enjiri eyeesigamye mu Kubikkulwa 14 okuva ku lunyiriro lw'omukaaga okutuusa ku lw'12, eyeesigamye mu Matayo essula 28 okuva ku lunyiriro lw'19 okutuusa ku lunyiriro lwa 2. Nga awali enjiri eyo nga yeesigamye ku bamalayika abasatu ab'omu Kubikkulirwa 14. Enjiri eyo ekkanisa eno gwe mulamwa kweri. Our mission okufuulira Yesu Kristo abayigirizwa. Ku nsonga eyo mwagalwa tetwebase,
ku nsonga eyo tuliwa, ku nsonga eyo tuli mu kutunula. Nsaba Katonda akubeere otunule, nsaba Katonda akubeere wenenye. Abamu baweerezeddwa ebyokuyiga nga Zuula oba Discover Lessons mu makanisa eyo. Lessons za Zuula ziri awo mu buli kanisa. Abalala empapula ne bazitereka paka ne zivunda. Naye ng'ebyo byakuyiga byateekebwamu ensimbi. Abateebase, abakkiriza bannaffe abali e Bunaayira, abali e Bungereza, abali mu nsi ezo, ziteeke ssente mu kuba ebitabo ne mu kukola ebitabo ebyo nga Discover Lessons. Bateeke ssente nga ku printinga Adventist World n'obutabo bw'enjawulo. Ne bateeke ssente okukuba ebitabo bya buli ngeri. Naye ne babiweerezaako eno mu Africa naffe abatalina ssente tusobole okubuulira enjiri. Tubeere nga naffe tuli involved okuweereza Katonda. Omwagalwa, ku nsonga eyo otuuseewa? Olinawo literature yonna gy'osharinga na banno? Olinawo ekyokuyiga kyonna ky'ogaba nabo okumuliraano? Ye ku kanisa olinawo omuntu gw'oweereza gw'osharinga naye olunyiriri waakiri lumu mu Bayibuli? Nsaba Katonda tubeere nga tuli bulindaala okuyimirirawo ku lwa Yesu alyoke aweebwe ekitiibwa. Anti oluyimba lwaffe lugambye nti aweebwe ekitiibwa Katonda waffe. Mukama akubeere mwannyinaze ne muganda wange nga tutunula. Okuyita kugamba okuyita okw'okudda obujja okumuweereza. Okuyita okw'okudda obujja okumuweereza kuga nti zuukuka, tunula, osobole okuweereza Mukama atusobozese okukola byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katusabe. Katonda ayinza byonna ogulumizibwe obw'ekitiibwa. Njala okwebaza Mukama olw'ekyokuyiga kino ekituyita okuzuukuka, okutunula. Tuzuukuke mu by'okuyiga, tuzuukuke mu by'okuweereza, tuzuukuke tuyayaanire ekigambo kyo okumanya by'ogamba Ayi Katonda. Naffe tusobole okutambula nga bw'oyagala n'okugabanira wamu n'abangi ekigambo kyo. Bonna bakusinze, bonna bakugulumize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama akumpeera omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Akasanyu oba nnaku. Amaka kusalawo ko, sanyu bw'olisalawo, nnaku bw'osalawo. Amaka gakwata kulamu buno n'obugenda okujja. In fact, amaka ly'eggulu ettono ery'oku nsi. Naye oyinza otya okwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu? Puroguramu Amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka. Oyagala essanyu mu maka go, onoonya mubeezi, oyinza otya okuza abaana b'otazaala, n'ebirala bingi mu puroguramu Amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano ku 3ABN TV Uganda.
okuyimba kukkakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza Omutonzi obisanga wano mu puroguramu Yimba Nange ku 3ABN TV. Puroguramu Yimba Nange togisubwa buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuzi wo Esther Okello, Cielo Queen. There is no story, no movie, no book ever written so intriguing and fascinating as the story of the Bible. The Bible can be strange and fascinating and at times outright comical and funny. For example, we read of a story of a man called Balaam. He beat his donkey so much and the donkey spoke to him in a human voice. We read the story of a man named Jonah whom God sent out on a mission, and the guy refused right away and went off in a different direction. He was later sold by fish for 3 full days, leaving a million questions. Did the fish eat any more food and water, or it fasted dry for the 3 days? How did he breathe? Much of this leaves people wondering whether the Bible can be trusted. Here on a microscope, we take a deeper and closer look at the stories and characters of the Bible. With the different guests from different parts of the world, we get fresh and new perspectives on these many parts of the Bible. Every Thursday at 9 p.m. here on 3ABN Uganda. Do not miss. With me, Habasa Benjamin, your host.